sisters, we have a lady, I've been hearing about her on TV everywhere. She's called Senga Kulanama. Can you stand and receive some of us that have not seen it before? Kindly stand up and receive Senga Kulanama. She supports somebody see Senga Kulanama. Somebody write Senga Kulanama. Mama, thank you very much for supporting us. Senga Kulanama. Kozi wangama nyenzire mukube mbaga. Etonda banganzira buto. Mulianga bali kumbagi. Tanda banganzira buto. Obulenzi bwatandise tola bangane lujja buli bwotuba tukola interview atula ku mukono gwange. Atula ku mukono gwange. Wegendereze lwali nkubako oluyi. Lujja ndiddewo. Okay, tuline Senga Kulanama sako Jajja Jumba. Omwami n'omukyala banyumye ebitagambika tuli ku Kampala Sheraton Hotel. Obulamu bwe butyo obunyuma n'osanga Senga Kulanama ekigo n'omusanga emukone wa Jajja Jumba maka gaabwe n'obasanga Makurite n'obasanga kwegamba buli wamu babeerawo ate nga banyumye mugamba mutya abaagalana banaye gye tuli mukululujja muli mutya mwebale tugoberera ku mukolo gwaffe guno omulungi ogwa Miss and Mrs. Ability abantu abaliko obulemu kintu kino twakitandika nga abasaga naye kigeze gavumenti ekitandise kipakira mu finance weewaawo ekyo kyetwagala okubeera nga tuyambanga abantu ne bafuna ebirabo twapakinga ebirabo byaffe bonna abaana n'abawangude n'abatawangudde bonna tubagabidde nga bw'obirabye essebo tutandike n'ennyambala oyambadde nga mu Nigeria oluusi mbeera mu South Africa oluusi mbeera mu Ghana oluusi mbeera mu Nigeria oluusi ne mba mu Uganda kwegamba bw'oba ng'oli mukulembeze wa culture olina okugyayo culture ya buli nsi ekkiririza mu culture. Wano yambadde ssente nga mmeka naddala eky'omubulago kino? Eky'omubulago mu butuufu. Baleke tobakanga. Ate nno nina eby'omubulago bino 19. 19 naye ssente zaabyo aye nabigulira ddala Nigeria. Buwana n'aba Nigeria nabakkiriza. Ebintu byabwe biba ku origino naye baseera ate banyuma nnyo nga bwennyumye so katumanye nti bya bbeeyi tukomaawo awo kakati nga sinayogera na mwami esuuti y'omwami ani agigolola okubeera nti bannange nayambala amata yenna n'ayakawaatyo mulabye esuuti ze zoozebwa ku Quality Hotel. Yes. Ebulize suit. Eri mu Uganda naye saagala bamanyewo kuba bayinza ozirumba. Ettayi yo togirengedde. Sajja yasebwasi. Simayina wano kiba kikiba nange naye nga abaagala namwonyumye. Jajja we bali kunyuma. Waawo sebo nammwe mwebale emirimu mwebale nteekateeka muli mutya abantu baffe abatulaba ku Caviton Music. Tuli wano ne Senga Kulanama webale emirimu mama Nabisaso tata Bisaso mama Bisaso Bisaso akuze muleseyo nga yesibya amatayi naye tuganda wae Bisaso siwesigalireyo munange tuzze ku lunaku lw'abaana bano abaliko obulemu era olaba nti abaana bano abaliko obulemu batwesiga mukululujja ne bato kwegamba nti abantu abaliko obulemu mu ggwanga tebafiibwako kale bwe twatunuulira nga bajjajja b'abaana nga Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nga Pulezidenti General w'abasawo b'ekinnansi Senga Kulanama mulimu akatundu nti abantu baffe bano abaddugavu batunuulira abantu ba Lubinos bano bannamagoyi ne batandika okubakozesa ng'ekyokulwanyisa. Ekitundu ekyo kyatujjayo nnyo nga bayiwa omusaayi gw'abaana abo ojjukirako mu ggwanga erya Tanzania batuuka n'okwagala bakweke bannamagoye abo ne batuuka n'okukwata abasawo b'ekinnansi bonna omanyi abaddugavu bano lujja balimbibwa nnyo ng'abakulembeze tulina okuvaayo okwegatta n'abantu abo okubalwanirira n'okulaga abantu nti omusaayi gwa namagoye tegulina kye gukola kubanga omuntu asobola okwebuuza lwaki tuli wano bwe tumaliriza ekyo abantu abaliko obulemu bababoola tebabawa mirimu kizibu okusanga omuntu akoze supermarket n'agiteekateeka n'ateekamu omuntu omulema kati ne tugamba nedda omuntu
omuganda agamba omanyi Lujja nakugambye nti mbadde nzija wali ne nkugamba nti bagenda kuntikkira enkya nti ngenda kumaliriza emisomo gyange. Omuzungu agamba nti a normal person we should have 6 senses. Omuzungu agamba nti a normal person we should have 6 senses. Omuntu omulamu obulungi oba omutegeevu obulungi alina okubeera ne senses ezikola obulungi mukaaga. Kakati abantu bano abalema baweza senses ezo mukaaga baziweza bulungi. Kakati ogenda okusanga nga baalifuddeyo okulwanirira eggwanga lyaffe, nga baalifuddeyo okwerwanako. Abazungu balwana ne balwana n'abantu bonna nga bw'obalaba nti bw'ozaala omwana omulema n'omuzaalo baalinga ki, balabirira omuzadde okulabirira omwana oyo omulema. Naye Uganda tekola ki? Tefaayo. Kakati twaleeta ekintu kino okutegeeza nti obulema si buteesobola. Obulema sigamba nti nno ki, kwegamba n'ensi etandika okubalaba. Tuyina Miss Uganda, tuyina serebu asinga abayimbi, tuyina akulira ebyemizannyo, bachairperson Eros 5 balina ababakulira, tuyina abakulira ebyobuwangwa n'ennono. Lwaki situfuna Miss Ability ne Mr. Ability? Olina kye weerabidde. Mulina ne Miss ow'ebyobuwangwa n'ennono ye Kulanama. Mrs. Kulanama. Ono Miss Kulanama ye Mrs. Jumba Lubowa aligawensi. N'abasawo bannayuganda banonda nga nze Miss w'abasawo abasinga. Mbutuufu oli Miss wange, walayo oli Miss wange. Kyebayita okusikangozawo. Kuba Miss bwaffe abamulonda kuba Miss bwaffe osika nawe kubanga sinza kikkiriza nti bayinza okumutunuulira eri ne bagamba nti Miss waki wa bonna. Kakati mu nsonga eyo nti nga abakulembeze twagadde okuvaayo okutegeeza bakulembeze bannaffe, abakulembeze b'eggwanga lino abalema baweebwa eddembe lyabwe. Mu ddwaliro ojja kusanga omulema ng'abulwa n'obujjanjabi. Akagaali ako omulema katambuliramu kali wansi, tikakka wansi wa miliyoni 2 okudda waggulu. Naye osanga omulema mu kyalo eyo nga talina wadde akagaali. Gambira ddala wabagulidde obugaali 19. Yabagulidde obugaali 19. Mu ssente ze nga tekuli yange. Ate no mami sitandise kati. Natandika ogaba obugaali bw'abalema 240. Natandikireyo mu luka gw'empatta. Kwegamba ekintu kino Lujja kizze kitulimu. Kifaanana ng'omuntu bw'atubuuze yatulaba. Nakana naye Kulanama n'esaba kabona Jumba Lubowa aligawensi oba ne Jumba oba ne Taata Nabisaso bakikola batya. Basebo ffe kintu kiri mu ffe. Tukirimu nakyo kiri mu ffe. Ebintu bino tosobola kubikola ng'ogwira bigwire, ng'oyiiya biyiiye. Kale mu nsonga eyo bwe twamala okulabirira abaana bano ab'embuto ne tubalaba nga twagenda ebisoga. Kakati bwe tuvuddeyo olwaleero twagadde abalema bano nabo tubatandike basituke. Era abantu bano be tuli nabo ab'obulemu, kuba bwe nayogera abalema mulimu bakasiru, mulimu bakasiru be babatayogera, mulimu abatalina magulu, mulimu abaavula obwavuzi, mulimu abatula mu kagaali, mulimu ba albinozi. Kwegamba abantu abaliko obulemu bwe twabatunuulira ne tulaba abavudde mu Eastern, mu Western, mu Northern, mu Central, mu region ezo zonna nga bwe tuzirina. Kakati bagenze balondamu abalina ebitone, abamanyi okuyimba, abamanyi okuzina. Ne twegatta ne tujja ku Sheraton 1 tulaga abantu nti obulema si buki. Kati mu mulimo gwe tukozeemu nabo ne batuyita nga bagesiti ne baga nti abo be baserebu baffe, abo be bagenyi baffe, abo be batufaako, be batukwatira kabaana abo tubadde nabo kati wiki namba. Yensonga lwaki tuli wano. Lwaki tuli wano olw'omukolo guno olw'abaana abo abaliko olw'abaana bano. Era yensonga lwaki mutusanzeewo. Amiina nnyo. Era ne mujjanga n'omukolo muguweesezza ekitiibwa we muti. Senga katono nnyo tuyiseemuko ku bannayuganda twali tujja tufuna ebifaananyi eby'enjawulo nga mugezaako okutuukirira abaana ab'ekika w'ekiti n'abalala beetaaga obuyambi obw'enjawulo. Tutandike n'olugendo lw'ejjinja tulufunze tujje ne wano ewasembedde nga tetunnatuuka wano.
Lujja lwaki tosose kwogera ku nsawo yange wayogedde ku nyambala naye ensawo togyogedde ensawo giyiseewo Senga mulimu ki oyinza n'okusanga teri minisita agirina mu Uganda ensawo mulimu ne vice ayinza okuba tagirina nange Lujja ekisooka njagala okubeebaza Capitol Music erina ebintu bwekwata ebintu byayo naye aba SK7 media nga tobabuuzizako bo tebakubeererawo SK7 media mbadde mbeera bidi naye nabo balinde interview yaabwe kati ndimu eno ya Lujja weewaawo kale njagala tutandike n'olugendo lw'ejjinja omulamu ogukulanga abantu bano mubabeererawo wadde abamu abantu olusi tebabalaba eyo mu nkolo olusi gye musalawo nti mweka mukikole banaamanya naye mumusigala muli ku mulamwa gw'okuya ekintu kino Lujja kigenda kwawukanako n'ebigambo by'ombuuzizza gye ngenda otandikira olugendo lwange tuli bakulembeze mwami wange yisaba kabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nze pulezidenti jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga agatta ebibiina abantu bonna buli we bakuteekamu obwesige mu ggwanga n'obeera ng'oli mukulembeze waabwe ow'oku toopu olina kulaga bikolwa okusinga okwogera era kino njagala okukoowoola oba okulaajanira okuva ku gavumenti eya wakati paka ku gavumenti ey'Emmengo gavumenti eza Busoga bonna mbagasse wamu ne Bunyolo balina ne Ggulu balina njagala wadde tuli wansi wa gavumenti ya wakati naye tubeere ekyokulabirako eri eggwanga kubanga nze nkakasanga seewaana bwewanye nti ogwatulonza tugutuukiriza omukulembeze nga Kulanama wadde ndi pulezidenti jeno naye sinze pulezidenti Museveni wabula nkulembererako pulezidenti Museveni abasawo gy'atasobola kutuusa ki mukono abaana mu butuufu covid yatukola bubi mukulu Lujja abaana baffe baafuna embuto manyi kati abaana b'ennaku zino olw'ebyokulya bino bakulanga bikajjo byago bakulanga kasooli abaana bafunye embuto omwana bw'akula amangu kimuleetera n'okugenda mangu mu nsonga z'ekikyala omukyala yenna bw'afuna ensonga z'ekikyala ekyo kiba kitegeeza nti bwayeegatta n'omwami agenda kufuna lubuto kati abaana baffe mu covid olw'embeera gye twalimu nga n'abazadde beekweka n'abaana baabwe nga tebalina kyakulya abaana capati z'abasika oli ng'amuwa capati maama we n'amubuuza ogigyewa mwana wange nti waliwo agimpaddeawo n'amugana nange yulizaako ne mutoowo abaana Lujja baafuna embuto nga watuuse ku baana b'abantu abafuna embuto mu covid oyinza okukaaba amaziga era nnyongera okukubiriza mpulira akawuka akaze kakambwe amawanga agasinga gonna kati bagaggadde era obwedda babimpeereza ku intaneti kakambwe nnyo bannange abazadde mwongere okuyiga kye bayita okulima kale eyo ensonga ngivuddeko ebusoga twayamba abantu okwetolola eggwanga Busoga twatulya abaana bafunye embuto abataneetuuka abaana abatalina bugoye tebalina na bugoye bwe bambaza baana tewalaba omukyala eyali avuga eggaali tewalaba omukyala yalina omwana omulwadde ng'ava mu ddwaliro twagenda tukyalira amaka g'abantu ag'enjawulo twagaba engoye twakola ki naye ng'omulamwa gwali abafuna embuto nga tebanneetuuka naye nga twali okusanga abo twali tugenda gye bakuŋŋaanidde ku disitulikiti so twabayamba era bwe twakomawo kye twasinga okulabayo ekizibu eky'amaanyi nga kyakulya nangoye ng'osanga omwana muto akutte akaana tekalina mu pampa tekalina mu kapale tekalina nakagoye akambaza olusweta lwayulikayulika era bwe twakomawo twagenda mangu ne tufuna emivumba endibota ne tuzisindika kuba twakwatagana bulungi nnyo ne chairman w'ekyalo
ne tufuna ebyokulya era ebyasoboka ng'oggyeko biri bye twatwala ku olwo olutabaalo nabyo ne tulanga tubisindika. Ekyo no tetukikoze Busoga wokka lwakuba gwe wasinga kooti ng'Abasoga simanyi lwaki mwagala nnyo Abasoga. Njagala okudda eri gavumenti yaffe era mulabye Minisita wa Culture abantu bonna babaddewo ab'obuvunaanyizibwa. Minisita wa Culture by the way yawomye ekintu yakiwomyemu omutwe okulaba nga tuli mu kifo we tuli. Era nyongera okulaajanira gavumenti ya Uganda. Ensi zonna amawanga gonna bo tebafa ku kintu kubala nti bazaaliddwa abaana bameka. Yes, babala abaana bonna omuwendo nti bazaaliddwa bameka, naye basooka kumanya abaliko obulemu bameka. Gwe omulamu bwe baba bakuwa $200 aliko obulemu bamuwa $100. Kuba bamanya maama we alina ekizibu oba taata we tajja kuddayo kukola, agenda kubanga ali ku mwana oyo aliko ki obulemu. Ate abaana abo babafaayo nnyo okulaba nga basoma era basoma era abaana abo nga bagaba emirimu be basooka okufuna emirimu. So wane waffe ku baana abaliko obulemu era ndoza mwalabye interview ye yagambye nti yatuuka omulenzi yezinga akagulu bwati ate nno yali mala polige bamukuba empisa egema nemufunya. Kaakati yagambye nti alina we yagenda okusaba omulimu n'asinga bonna, naye lwe yagenda bamulabeko physically bagenda okulaba nga mulema. N'amugamba nti gojiro ddayoko wabweru naawa oyo yali amuddiridde bwe yawoba manager. Yali yasoma IT. Kati IT abeera ku kompyuta, omuntu aba atudde butuuzi si byakusitula nti oba byamaanyi byakutambula. Omwana by the way oyo coordinator ya coordinatinga ye mukulu Bugembe. Era kiyakola ne yeetandikirawo akalimu kati akola liquid soap. Era ate n'amutambuza yennyini nga yamutunda. By the way mukulu Bugembe nkutumiddeko nnyo ye yasinze okukuŋŋaanya banne mamigena maazi. Era nze ndaajanira gavumenti mu kintu kimu, abantu bano abaliko obulemu basomye nnyo n'okusinga ffe abalamu, tubawe emirimu. Era njagala abantu bano bafiibweko nnyo ne mu parliament. Nammwe abalonzi baffe aba Uganda muleme kugaa nti ani awo oyo akalulu omulema. Omulema oyo Mukama we yamulemaliza, naye bw'aba alina omulimu gwatuddeko kubanga aba atya okugobebwa ayegendereza nnyo babeera 100% babeera perfect, tubawe emirimu. By the way nze njogera ebintu bino nga nina enyiike era ebigambo byange olwaleero bitono nnyo, naye neebaziza abawanguzi, neebaziza abaana mwebale nnyo. Era nze mukulu Lujja by the way nkolera ku Kamukamu Plaza. Kati bw'otuuka ku Kamukamu Plaza ku Ntebe Road next to Centenary Bank, bw'otuuka Kamukamu Plaza bajja kwaza bo mu buli kimu kyonna bajja ku yingira security eri gulugulu, kirira wansi ku basement kadaala kamukokka kokkirira ku basement, turninga left. Edduuka lyange liri erogi oba eddwaliro lyange liri erogi number 7. Mujje mundabe awo wensangibwa. Muyinza okugamba nti senga tunamusanga eri wansi, nedda downtown eyo ninayo maduuka, naye kati nze ng'oyagala okundaba mu town nsangibwawo. Kati njagala kukwata akalango mukulu Lujja, naye akalango kange mbadde namaze okukwata akalango kubanga abantu bagenda nga nnyo ekigo bamenyeko olugendo, ekigo mbeerayo Lwakusatu na Sande. Naye njagala kukwata akalango ako ngenda kukwatisa abantu balema bokka. Yes, abo betuyita baabirita abo, Mr. Ability and Mrs. abaana abo bannamagoye abaliko obulemu. Ngenda ntandise obbawo emirimu butereevu. Era nze omulamu jangu mpola ewange, nze ngenda kutandika kuwandiika balema mu woteri zange, balema mu mirimu gyange gyonna, balema okujjako ab'okulima mu nnimiro benja okusigaza nga balamu. Wabadde ogambye nti tugenda kukolayo supermarket eyo nga y'abalema nga abalema be bakola. Ngenda kukola supermarket naye nga yaddagala. Buli kika kya ddagala gwe ky'omanyi nti kyakubulako ne bw'oba musawo wa kinansi, ogenda kusanganga eddagala eryo nga liri mu supermarket. Of course nga bwe nakoze Kamukamu wadde wo wafundafunda, naye nja kugaziya
abakulu bakkiriza okumpa ebisenge mbiteme singa waba n'abaawo abamuvinze out kati naye ngenda kunoonya ekizimbe nga kinene mu Kampala wakati nteekemu supermarket nga balema be batuula ku ttiiro naye nga supermarket ya ddagala lyokka buli kika kya ddagala. Amiina weewaawo. Jajja olina ekigambo kimu ekyo ekitalekeka ku nsonga eno gye tubaddeko kimu weekiti. Bassebo ne banyabo tuteekateeka abalema bonna abantu bonna abaliko obulemu mu ggwanga tuteekateeka mu mwaka gujja nga mwezi gw'okunaawo oba gwakusatu tuli mu kuteekateeka tukyakola enteekateeka n'abakulembeze baabwe okukolayo ekivulu ekinene mu kisaawe ewankulukuku okukolayo ekivulu ekinene mu kisaawe ewankulukuku ffenna tutuule tutandika okusondera abantu abo tutunulidde mwaka gujja ekyo kyekitalekeka bassebo ne banyabo wadde bwe twogera bingi ekyo kyekitalekeka nabisaso ne bebi bisaso banayi babatumidde bayibayi ate maama waabwe wuuno Senga Kulanama kozi wagamba nyenziremu kuba embaga etondaba nga nzira buto mulinganga bali ku mbaga tandaba nga nzira buto obulenzi bwatandise tolaba nga ne lujja buli bwe tuba tukola interview atuula ku mukono gwange atuula ku mukono gwange wegendereze lwoli nkubako oluyi lujja ndiddewo. Disability is not inability. What you can do, we can do. We just want to is the media team ready? Okay, let's have our contestant profile. First and only event of this nature that has ever happened in south of Sahara and north of Limpopo, basically in Uganda, because it has never happened. Here it is. And I would like to thank the organizers for this event that thought about it. And ministers, ladies and gentlemen, I'd like to announce the presence of our chief guest. This lady, I met her many years back. I'm sorry to talk about her in her presence, but almost every person with disability calls her Mama. I don't know what she gave to us, but she's a Mama. Mama, thank you for coming. Our Minister of Gender, Health and Social Development. Allow me, ladies and gentlemen, also introduce to you the presence of Honorable Achan Joyce. She's also here with us. Ministers, we have a lady, I've been hearing about her on TV everywhere. She's called Senga Kulanama. Can you stand and receive some of us that have not seen it before? Kindly stand up and receive Senga Kulanama. She supports everyone. Somebody sing Senga Kulanama. Somebody write Senga Kulanama. Mama, thank you very much for supporting us as well. Also, we have Ochan Joe. Is that around? Oh, thank you for coming. Ladies and gentlemen, I will not really to hesitate thanking you once again for your presence here. Your presence means a lot. If I'm to summarize today's event before it ends, there is ability within disability. I'm not saying it because I want to appease you or to make you happy. I'm saying it based on my experience. I have actually seen those people that they say they are disabled, as I hate saying it, but within them, some are now sitting on the cabinet ministry. You know, someone, the president is saying, what should I do? So who are you to call that person a disabled? The president is saying, advise me on this, how to run this country. Now for you, you say, that woman is disabled. You know, it's one of the biggest abuse, ladies and gentlemen, that you can call a person. A while ago, I gave you a demonstration that you have, all of you have phones. Just crack out a SIM card, crack it out, and make a call. Can it go through? You would have disabled that phone. So if you call me a disabled, it means I'm non-functional. This is where the difference is. My co-host, Tabitha, come across, just for a demonstration. She's my co-host, so Tabitha, stand here. You can clap for her, she's there. Thank you, stand there. Now, you see us,
The way we are, don't fear me. She's tall and I'm short. I'm better because I'm short. She's better because she's tall. We all have disadvantages and advantages. One of the disadvantages is that her rain hits her first and it hits me last. I wish you the best as time goes on. We are going to continue enjoying the day. Tabitha can take us. Thank you so much, Dr. Noble. Another round of applause. I just want to encourage us to keep waiting for our chief guest. We already have the guest of honor in the house, but our chief guest is still on their way. Thank you so much, Senga Kulanama. Thank you for sponsoring Mr. and Miss Ability Uganda, where we empower unique abilities. Thank you so much. Sam's Food Industries. We also have Chocolate Safaris Limited. Yeah. Ladies and gentlemen, we must say thank you very much, and we want to assure you that without you, it would have been hard, if not impossible, to pull up this event. And go ahead. We have Chocolate Safaris Limited. Chocolate Safari. Who doesn't feel sweet here in chocolate? Let's clap. Chocolate Safaris Limited. Thank you so much for sponsoring Mr. and Miss Ability Uganda. Let's have SRHR Alliance Uganda.